ndowooza kati buli muntu adde mu kifo wabadde kubanga twagala we settle down era program ya okusookera ddala tugenda kutandika ne anthems ennyimba ez'enjawulo tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga tumale okuyimba oluyimba lw'eggwanga tuyimbe oluyimba lwa East Africa Uganda oluvannyuma lw'oluyimba lwa Buganda tuyimbe oluyimba lw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform then tusembyeyo oluyimba olw'ekikajjafumbe mu kaseera kano ffenna n'abakungubazi bonna tuyimirire Hello. Chigoma olutalo muyenda wenanga tuliyambala engulezi
tetukyava yatuzaala gamba olwaliro gandiredde ekonde waggulu tuliyambala NUP oye! Ab'Effumbe tubassezzaamu ekitiibwa, mwebale nnyo mwebale ddala. Yabu imvubu gonyama yabu imvubu ab'Effumbe baweereza kati beekala nsaba ne sekusaba yenna buli muntu atuuleko wansi tukakkaneko wansi katono ekimugwanidde wakati mu kubeera nga tulisiibinga omubiri gwa muganda waffe pulezidenti w'ekibiina naggwano ekya National Unity Platform Honorable Linah Zedriga awerekeddwako munywanyi we President Mwanize n'engalo ez'amaanyi. Deputy President wakati nga tebannaba kutuuka